Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Njera muzamulonjo omukuto gwa There Is Still Hope ali ku The Still Hope to Teach Testimony yonna gye musinzira okubanga ate mutulabira. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo otwaniza omwoyo omutukuvu ajja atulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Kakati zoterogerako mu mikolo egy'enjawulo egy'okwanjula egy'embaga abantu balwala ne sukaali ne pressure ziba stressinga abantu tebazze budgeti simanyi emmotoka milioni 3 videography milioni 5 gawuni biki byonna okwanjula ate kuba kwanjulawo ate tata kanzu zabako 15 ate gomesi zabamama 25 senga banangi ebintu kweganda biwanvuwa owangu beno tandika supermarket ewaka hali waliwo omukolo ogwadde ku social media gwatambudde nnyo akatambula katambudde nnyo badde balaga kwadde kwanjula kuno kwadde kwanjula muganda wange noba tolina mmotoka osobola okwanjula sobola ddala bazadde baffe abafumbye emyaka n'emyaka bageza okuva mu nsi muno nga bakyali mu bufumbo bwabwe bakyanywereddeyo babaleetera ku bugaali M9 y'olubaalo zaalingawo ebiseera ebyo ng'era layini ekwatirira eti mu kkubo omwo nga ya bugaali ekituufu balese ki balese mugole ala bugaali ne bugenderamu ne wayingirawo zipiki balekawo pikipiki bwalinga mate ne spakab bwalingawo akati naye baafumba baagumira embeera ale nga tali omu baladde mu maka bali bana nyina afumba n'afumba n'atavaawo naye kati ennaku zino babataalira mu limoziini V8 akawundo nyonyi n'afumbayo emyezi 3 n'avaayo n'aweta nebuuzo yabonedde ki nga muyiye kye bayita omusimbi mu mwaka gumu n'akola embaga 3 oba n'afumbirwa abantu wa mirundi 3 oba yagenda kola kinyumo wano omugoba nga waliwo akati naye naawe oba oliko ekyo kyafu omuntu yakadduka wali mumba yafumbiddwa wali yakaddukawo ng'olowooza golina amagezi kyagagenda omukuuma era naagenda kukuddukako ekyo kiri mateeka kakati akatambi ako nga wokalaba tukakuteredde amaloboozi tugagjeemu gakuba oluyimba olulimu lulina copyright bajja tukuba copyright bajja tukuba ki bajja tukuba copyright naye katandika nga baabo bava mu ki munaye bava mu nnyumba bavaayo mu nnyumba bwe kiri ndowooza olaba eri bantu batudde afanda ogaba akutte makekete DPC simanyi GISO simanyi RDC bagala kweta nazo SFC kadengezi bakulembere motoka yaffe ogiraba munange awo tuba tumaze okukimayo omugole omukazi kagasajja ira wali abaana baveeyo tulabekenga kasooke nkubemu awo teekamu livansi olwo tugenda mu kidaala kati buganda tutambula ndowooza otulaba basanyufu enduulu nekolasisita omulaba kabalaza eggiraawo tulabekenga oluggi teekamu ateekamu omuliro tugende banange tetugeza mu kidaala tugende mu kidaala omukolo teguwedde kakati nembaga etambudde twatambudde dda uganda wange uganda omanye ennaku zino olina ekintu kati kyenjija ndaba oba ekitandise okunjagaza emikolo gyennaku zino gitulaba temuli pulensa temuli mabanja ya mirembe mulimu essanyu nova mu mbaga notandika kuyiriba nabamanerenda ne bakutwala akaasa nosenguka
nodda wali omugole wano baavaawo layini n'okyusa kyokka oyo gweyoleddeko embeera we n'abambi agenda yomba aveewo agende n'ogenda sajja kunsuza njala sajja kubona nze saabitegeera bino tibijja kubawo ebiti naye nga gwe wateeka omusajja ku pressure njagala omukolo gwo gwa sister Beatrice gwenjagala kitegedde kwaliko bandi basirikale 3 nga bakulembedde mu maaso 3 mabega motoka 8 nga zeziguliko bwemwakola reception bukadde bwali 3 emmere njagala abantu balye banywe ng'ate soda gwe banaabisa engalo abantu balabe nti omukolo gwa kitiibwa omukolo gw'ekitiibwa gubeera gutya nawe neebuuliza gwegwo ogwonalinze Kristo bwe kiri abafumbirwa mu covid tebakyali mu maka tebalina baana abo babagatiranga mu ziafeesi ebigwera eyo kapasita ku ludda lw'omukyala wange abajulirwa baabo baliwo 2 ku ludda lwaffe abaabo 2 naffe 2 6 nawe oli wa 7 ogwo omukolo gw'amaanyi awaali 2 oba 3 Kristo abeera aza n'agamba mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu mbatadde mwami na mukyala mbatadde era mbasabidde omukisa bye balina omukisa bali bulungi waliwo abamu nabadde musumba oli yansanyusiza bantu yajjeyo omu ku booluganda ali mu kanisa ne mukyala we n'agamba bano abalala bali mu kibiina banaye temwonoona jangu nga bw'okola ki nze ngenda kukusabira omukisa oba tolina ssente oba olina ssente ebyomukolo mulikola naye jangu kusabira omukisa muleme kwonoona naddala basisita kino ekiri ku basisita kuba ababrother kizibu ekimusangamu ng'ayagala ebyo gye naye abasisita abo betufuna be batuteeka ku alusa sukaali kitegedde n'asooka akudeeba nakupiikapiika ebintu abo n'agenda ewaabwe n'agamba abazadde be nga woolina kyokka weeyiya nze nafuna musajja mugagga daddi kankubuulira era mufunye matiri nze bwe kyamusaba Saala ng'omwagala simanyi sisita Saala yaleeta wano omwami n'ayanjula nakuwa ente emu taata tosaba nte emu angi tosaba nte emu kisaba ate mwana wange kasente weekali mugambe 5 Kristo kirireko meku 3 alina ube msajja tolina sizizo kale ogenda okwanjula bakusalira ebintu previsit amazima nga balinga bakulemesa nogani mukyala wange tata tewamugambye embeera tata waati munange ate bane tonswaza mwana gwe nakoze kati nononsaza maaso ga taata mubutuufu kigenda tukole ekisoboka kyonna twewola at least tujja sasula tujja kukola nze ndi mukozi nze ofunye n'omukozi kikolaako ng'okola owewaana ati gwakuba gwe tondabangako nenze n'okulima nemako okuba oli mukozi ewaka kulya bulinga ogwogwokola nga teri kirala ayejjukira aba akwesa obuzeebwe ababukwese nga mujo mabanja wano wali ng'owaayo kitegedde kumbe ekyotwala muganda watutu olunabe mu myezi 6 giti nga wejjusa ojulagamba nti muzeeyi wejjusa ekintu kyo kiikino abamu baba mu buntu n'agenda n'abibanja amukyava babibanja kugamba nedda kisika babinzirize nsasuleko tinakyo sikiwagira olaba abaana aboluzi bava mu bazadde muzadde n'amala emyaka nga tamulaba kati yava ewaka mulungi natuuka nayingiramu emize omuwala kakati gonenya bazadde naye nga nabo bambi bali innocent tibalina kyebamanyi omwana yayononekera eyo kati gwe bazadde mumpe kino myezi tebalina nakyebalina byolabako ye tanka gye wawawa
nayo yajjamu ebituli ate nayo bagiteekamu ebiveera ate nayo gyagadde ayagala gizaayo nolako etteeka mu Uganda lye baagala oleeta baagala kugyawo ddawale baagala mujjawo bwe ebisinza okusiba abaana mu butabanguko bw'amaka abasajja ababatuntuza bamanyi babasasula okuba tolina gyolaga genda mumpa ebintu byange oluusi abaana bano baddayo mu bazadde baabwe ne babagamba bane taata obufumbo obukoze eki omusajja awuttula nze omusajja ali waati tataga mwana wange ebintu by'omusajja bino ebiyitirivu byeyatuwa tugenda bijjawo okubimuddiza kumera olaba ne jjajjawo oli yaguma asooka nakuwa obujulizi olaba ne maama woono nze kyenewunya ku bana baleero bana baleero tebafumbye maama bamubuuza emyaka ameka emyaka tugenda mwaga naye ffe boolaba twafumbanga era nze newunya guno omuleero tuyombagana waliwo enamukubanga kisegede naye teyagenda ekyo kijja kuggwawo ate kirala omusajja nenguwenga ekyo olina okukwatamu kitegere nokuba nenga kati kale ate manya wano abazadde abamu naawo simanyi bakubirawo omusajja wamma mutabanyi tusonyiwe tusaasiti olwonalabayo gati tubitegeera omusajja ali mukazi wati yasuze ku ndigito ate badda ku saidi eri kale mutanya tata kanzijeyo ng'ajja ne sukaali migaati bulubandi wo mukazi wati ojja kwogera nga teri akuwuliza ate n'omulundi n'ogwo ebintu okugumiikiziganya muno mugumiikirize kumbe akuzayo bwati odayo ku ndigito so bali abazadde naffe tuwulizengako abaana tuleme kutunulira bintu byokka aye namwe abagenda ofumbirwa do something simple ekola ekintu ekyangu ekintu ekigera obaleka nga mulina essanyu kitagenda ate wekiggwa mubeere mu dduka misinda ate kiki ekibakozesa if you cannot afford 10 cars lwaki weeteekako funayo emotoka emu emala iba nabagabo bagoberera bwe malinya takisi ye ne piki bavuge na gaali lwaki mweteeka ku pressure kitegede mufumbe emmere musimanyi abantu bali basenze n'ebigere nje tukeza nga tolina nakyakulula ndeke kujjukira mmere ey'okumukola ekyo kale emmere eyo kola ekintu woba owulira nti budget musobola okuliisa abantu 100 do that kola ekyo era njanya emikolo gy'abazungu eyo gya kaadi olina kugendayo ng'olina kaadi era mukyaki mu abantu nga 2 reception kuliko abantu nga 5 mbagewedde kiwedde ne bafumba naye kirimu afiri yangwe ewaffe wano gyazaalibwa nosindikayo emotoka wajjajja wasenga nosindikayo emotoka bonna n'osomba ekyalo muleetera n'agenda okukuloga bonna n'owuluza ku mukolo nasooka obategeeze bwera na myezi 3 n'asooka alunga bulungi omudagala gwe negunoga gamakale genda fumbirwa kale katulabe ate bonna bajja bataddeko smile tandikako congratulation bonna ne bajja ate jjukira ebirabo ennaku ne babisiiringa kusiringira nasiiga okuyita omuziziko ntabula muwanula yakuwanula kati kyova olaba it is advisable okulonda best man ne metron abali trustworthy ate nga abasabi in most cases ebirabo ebyo togenda nabyo mwane mumu bisigale mu mikono gyani ya best man ate okubisumulula musooke mubisabire bwe kiri temugeza ne mukozesa ebintu ebyo nga temubisabidde otherwise muganda wange omwo mwe balogera omwo mwe balogera bantu bangi babadde baagala na bulungi
naye omuntu n'aleeta ekirabo nga si kirabo kya bulijjo nga ddogo lyennyini eriwedde emirimu kakukunavu ne munoonya omwana n'abula n'agaana awo lwava olutalo olubaawula lwaki tozaala nange simanyi ewaffe teri atazaala mivunane ninze simanyi basajja b'omusajja nasobola kuteeka kasigiri otuwe mwana ate ffe twamulabirawo omanyi obwana bw'ennaku zino kati gwe maana mulaba emmoola gy'amoolamu amansi ago nga teri mu muzzukulu abazigwe babalabira ku mmoola wekankubuulire omala kutuuka mu mbeera n'otegeera omuntu gw'oli naye yaani embala yentuufu naye wano nga muli bulungi oza mutegeera bwekiri yita mu challenge kati saawa eyo maama eyali nga yakira nakuterako breakfast lerererere saa zo newakusanga nga agirya kusokomera mmere ya mwana wange naye tewaladde muzaala nakujjusa tooyi awo otegeerera who is your true friend bakwita kuwewuunya bana bagamba manyi nina okusooka okumwetegereza muyige okutwala omuntu ng'otegedde empisa ze otegeredde empisa z'omuntu nga toli naye muganda wange tekisoboka aye mwabo abaleeta ebirabo mwe baleeta eddagala eribacyankanya omuntu ate alina kalakita eyo oba embala eyo nejja ati yagirina naye nga guli omudagala mugenze mwana munu amaka gamwe basenga be bali babalinze nasooka balunga mmwe ekitanda ne bakikola omudagala mugenda okutuuka ng'okusula mwembi obanga abasoze ku majimbi gegundi g'ekisaanyi mubeera mu kwekyojja buli ssaawa nga girega tebakkiriza kubeera wamu mu piisi mubeera mu kuyombagana buli ssaawa nsobi zokka z'olaba ku munno tosobola kulaba ki kirungi kye kale ogwo omukolo gubadde simple era ffe tukukubiriza teweeteeka ku alusaazi za bwereere kola ebintu ebiri simple and secure kale yeka asobola okuyamba bamuyita Kristo Yesu yaswala Kristo Yesu muganda wange akunye puleesa y'essente z'emikolo egamba Yesu nkwebaza olunaku lwaleero kubayona gye tuviiridde era mpulidde ekigambo kyo yatwala ku mwakange obeera omulokozi wange era omunoonyezi wange akuyita mu Kristo Yesu amina era amina ddala kale ndowooza tugenda kuba nga tumulamu tujja kudda tuba tetusobodde olwaleero tuba tetusobodde tujja kuba nga tulabagana olunaku tujja kubeera lwanja tubagaza olunaku olulungi beere bulungi ate era mwiraba weebale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.